Kooti ewalesa abapoliisi ya Police Headquarter Standby Disciplinary Court etandise okukozesa abasajja abasirikale abagayibwa okuba nga bwe baavaako omuvubuka Hussein Walugembe okwekumako omuliro mu ofiisi ya traffic Masaka gye bavuddeko. Basomedde abasirikale babiri okuli Sergeant Julius Ewalu ne Sergeant Sesanga Ibrahim emisango egy'okulya enguzi n'obulagajjavu obwavaako Walugembe okweyokya nga kooti etudde ku Mayor's Chambers mu kibuga Masaka ng'ebadde ekubirizibwa Assistant Commissioner of Police David Manzi. You behaved in a scandalous manner, unbecoming of a police officer, when you acted in a cruel and disgraceful manner, resulting into the death of Walugembe Hussein. Kooti etegeeza nti wakati w'ennaku z'omwezi 18 Juni omwaka guno, Sergeant Ewalu yafuna ensimbi mu nguzi eziwera ddala emitwalo 14 ate ye Sergeant Sesanga asomedde omusango gw'okusaba enguzi n'okulagajja ofiisi yokka emisango bagyegaanye. How could I there release a vehicle which my boss has impounded? Haji Nurudini Byakatonda omu ku bazze okuwa obujulizi mu kooti eno atulise n'akaaba nga nnyonnyola engeri poliisi gye yamutulugunyaamu era n'awanjaga nti baba bakola emirimu bateekemwako obuntu. So oluusi nyinza okuba nga nemeziddwa ngafunye ekizibu kyaddagala kimu okulage okuntaasa naye bw'oyitako wano baze butaddali okukola ki mutuukako naako mubadde nsaba ekitiibwa atunulemu mulabe kutya bwe tuyinza okutuuka amangu okubakulembeza abo. Omujulizi omulala abadde yasenika Lyangongo n'alumiriza Sergeant Ewalu okumusaba emitwalo 4 asobole okumuddiza akagaali ke yali ajje ku mutabani we mu budde bwa kafyu nga yamutegeeza nga bw'agenda okuzigabana ne bakama be. Nangata emisolo zompadde emitwalo 2 ya DPC, omutwalo gwange, omutwalo gwa Powini nga bwe twali ekikwekomera. Ono asabye kooti zimuddizibwe. Abalala bawadde obujulizi kwe kubadde akulira PSU mu Greater Masaka Tulyasinjirwa David n'omuduumizi wa poliisi mu Greater Masaka akkiriza nti yamanya ku ky'okomyawo ensimbi zino wabula byonna bimugambira ku ssimu. Did he tell you the amount? Yes, he said 40,000 from Kanyamba City. From Kanyamba City and another 100,000 from certain Hajj. Akuliddemu oludda oluwaabi ASP Owona Isaac ategeeza kooti ng'obujulizi bwonna obuleeteddwa bwe buluma Sergeant Ewalu ku nguzi era bw'ati n'asaba yeewozeeko. For the charge of corrupt practice under section 44 subsection 1 code 23 paragraph A and B of the Police Act. Akulidde mu kooti eno ACP Manzi alagidde Ewalu okutandika okwewozaako olunaku olw'enkya kyokka ng'amukkiriza okweyimirirwa bw'asabye awoze ng'ava waka kubanga yalekayo abaana abali wansi w'emyaka 9. Ne kooti y'amagye mu kibinja ekisooka Luwunga Kakiri esindisa abasirikale 3 okuli Anglia Simon Peter, Okelo Isaac ne Odeke Solomon nga ku babiri bano bajje ku mabyalo erya LDU be basimbiddwa mu maaso g'akulira kooti mu kibinja ekisooka Kano Sam Mojenyi ku musango gw'okuba ssente wa disitulikiti y'Emityana Joseph Luzige. Bano olw'okubanga okunoonyereza ku musango gwabwe kukyagenda mu maaso tewali akkiriziddwa kwogera ne basindibwa kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno kooti lw'esuubirwa okuddamu okutuula okubawozesa ku musango gwe baza. Nikubaddeko abaakuba ssentebe waffe ow'Emityana Honorable Luzige, abantu bwe balaseeko mu kooti naye oluuyi oluwaabi ne lusaba nti omusango gwongezebweyo. Omulala avunaaniddwa LDU Etomenti Bosco yakuba omukazi omuggo ng'atambulira ku pikipiki ekisaasi naye asindikiddwa kwa limanda ya mukomere Kakiri okutuusa gwe yakuba ng'asiibuddwa mu ddwaliro gy'agenda mu maaso n'okujjanjabirwa. Omwogezi wa gyeri ekibinja ekisooka Major Bilal Katamba ategeeza nga LDU bw'ekoze obulungi okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka wadde ng'ate wakyaliwo okusoomozebwa. Okulwanyisa obubbi, okulwanyisa obutemu, okulwanyisa abasiba obusimu, abamenya amayumba, ababbira ebisolo, abo ne babalwanyisiza bulungi. Era ensobi ze bakoze bazikoze ate mu field etali awo. Balaba nti bakubye ono, bakubye oli, abo babadde obuzibu bwokka. Yes, sir.